bagamba kasema ketolekedde kali inspired by true events mukuzandika walorodi yakwatibwa najjanga asembera mpola mpola tutandikire mu Los Angeles California bwatuke bali kyabashale ekkubo nagezaako okweyongerayo gambye tuli kwanjula kwa sinema yatuke bali nagula waliwo engeri yakakafwe kyava atula ku kawunta nasirikirira alina kimba sobola ogezaako mukolako kati waliwo omukyala yajja ofuna odaye gyebaliko anti naawe gyebaliko kiki kyemba nkufunirayo olwaleero manyi mbadde ndowooza oba nkufuniye turkey sandwich enekolera just ntebereza butebereza munnayi lwodi atera okujja nekyebika ekimuleeta si byakulya oba si byakunywa yasooka namusimba akakopo ka ice tea okay kunako si kabi beeko kyekufunirayo ekyakyo n'otandika nakyo kyabasooka alowooza yamugamba kimu nedda ndowooza nja kubeera fayide kino amaziba gayimbadde neewuunya manyi nalowoozezaamu kwegamba situte wiikisi nga nkwate kuba okujja wano era nga nabadde ka nendowoozaamu nida mutuufu singa nkwate kubonezi gyenkya nga tokyakolawo ati nange sipulaani nga kumala bulamu bwange bwonna obusigalidde nga nkola wano okiraba yensonga yange kati singa okwate kuba onoogenda mazima nga saafuna mukisa kumanya ice cream gwosinga kwagala oba sinema gyosinga kwagala kulaba sinema yange gyesinga okwagala bagiyita Fight Club ate ice cream gwesinga okwagala chocolate osobola ogendako out nange alesi nako nga lumu olabye otya lwodi sebe ekibadde kimulese kuba manda buli kyakakyala akalaba ninga mutuufu yesika nekyebikanako kakimanya nti ekimuleeta musaatu kuba manda ninga mumanyi enkola y'abazungu out zitera kubeera bbiri ekidiri ataddamu kwesika ng'asooka akuwa ekigambo kyonna wayita ennaku 7 masekati g'ekiro lunaku lumu ludi aba yebashe laba essimu bwevuga kujja asooka agikwate nagambe tuli kwanjula kwa sinema vijja gyospedaction zinga bulijjo yasooka kulya ddoboozi lya mukyanga akaaba ekiki soko lindeko uli akaaba awoza Irene kiki ekituuseewo naawe kalwadi yasimulirawo eggaali uli abadde akaaba ayogera linnya Irene kujja asobola ogezaako musiikana ddoboozi abadde alimanyi budde bwa kiro baabo musaatu yavuga eggaali paka erudda kusisyako ekyo kyawulidde era bwatyo nakwate kubona afulumamu tukidde ku apartimenti emu kati bwatuuka munda kwe kujja nga atambuza amaaso abantu wankyava awulira ggulawo linako noonya rumu namba 12 yeddirira waddakaawo olinazaawo akaggi noonya apartimenti 12 bamugamba ssebo we waddakaawo kyava atukawo musajja wattu yatandika okuyita Saara olina kyala ayitibwa Saago yasiikana eri ku era bwatu yagulawo oluggi n'ayingira munda wabula wasirifu okamala gera okuzza amaaso okwekkaanya maama nyawo lindako Saara kati naawulira siza mu kisenge waliwo gwasiikanye ku ntebe ninga kyebika embeera si nnungi abadde amuyise Saara kati naawulira anyiizira mu kisenge agenda okwekkaanya mu kisenge ate nga Saara ali mu kisenge iye mukazi watu ali mu maziga gwesi ekigenda mu maaso okombuulire
you alright? Oli bulungi. Yamugamba lengera. Yatukwate kubo tuve wano essaawa eno yennyini. Kageno kalina roommate waako koze overdose ya drug. Rodi yakakwata bukwasira ebintu ebyangwawo. Naye nga sibo balina engeri gye bafaanaganamu. Twandibali tugenda eri poliisi. Nti w'abasirikale batuuseeyo dda kati ku apartment. Oba osanga tusooke tufulumemuko mu kibuga. Lulige magezi ge yawa nakyo abasooka ne bavuga ne batuuka mu Palm Desert mu California. Wandisoose n'ofuna kacyayi ng'ogasyeko ne kamafini okakkaneko. Olabye otya? Agamba nti yabadde sira wange Ellen, roommate wange, tuba tusula ffe embiriri. Manyi bazadde be baafa n'asigalira ku lwe yekka. Kikyamuleta otandika okukozesa drug. Baabo twayombyemu nze naye lwansonga namusabye aleme kwekubanjaga nga wendi. Kati essaawa ezaddiridde nageza okulya ng'ayomba nekyali ayitibwa Eddie. Eddie yeddiira atera omuleetera draga gy'akozesa. Kati bwe yamaze okufuna draga n'agyekuba nageza okuzza amaaso nga yebase ku ntebe naye nga amazima gali yabadde teyebasi, yabadde afudde. Kati yagenda okwekanya nga kirabika nono yali yeekuba draga. Nze sikyekuba draga. Kale ye omusawo teyaga akyesibako nnyo. Basooka ne bafuluma erudda. Yamugamba nti wakoze ekyo kyajjo mu butuufu kyabadde kikulu nnyo gye ndi okunsiruukirira. Naye bw'ontunulira kati muli ondabanga kasasiro. Manyi buli omu aba akozese bona olugero lwe. Naye ate ekyo saani kifuddeko nnyo. Kale oli kwegamba engeri gy'akaagala ye tafaayo oba kali kakozesa drug oba kimu. Naye nga kamugambye byonna bivaako dda. Kati yakwate kuba gyagezeeko tegeka okusiira nti baavuddeyo bapakuka. Loli yakutembe yalabye ebyangu ne batawanyika. Kati yagenda okuzza amaaso ng'alengera engeri y'ebbakasha mulimu Bankarowa. Kuliko simanyi law offices of Cameron Brogden. Dear Ellen, State of Texas. As your late uncle's friend and attorney, kati waliwo ye yali awandiise ebbaluwa ng'agiwandikira Ellen. To you. Ng'amugamba nti munaye mbadde nnyina okuwandikira nkubuulire. Kojjaawo yafudde naye nga kirabika yakulekedde ebintu bingi. Lindako. Oli omuwala afudde. Waliwo ye yamusindikidde Bankarowa ng'amugamba nti kojjaawo yafudde. Naye nga kojjaawo yamulekedde eby'obugagga. Cameron Brogden, attorney at law. Era nga ye yawandiise ebbaluwa ayitibwa Cameron Brogden. What is it? Kiki ate? Kiki? Genda okwekanya bw'ati yagwa ku wallet. Ellen's wallet. Eno wallet ya Ellen. Let me see. Leka tusooke tulabeko ono lindako. About this. Mazima gayimpulira bubi ku nsonga eno. It feels like kiwulikikanga. Trespassing. Kiwulikikanga ffe abagezaako twesipaasinga mu bintu ebitali byaffe. Kati just ngenda kulaba bulabi gwe sooka leke tulabe. N'amusimba wallet. Ye oli afudde. Genda okuzza amaaso waliwo identity card. Katonda wano. Wabula bafaanagana okukamala. You guys can be twins. Okimanyi nti omuntu asobola obayita abalongo. Katono yalowooza. Omanyi? An idea. Nfunyemu engeri y'ekirowoozo. Kiki? It's a bit crazy. Kiyinza okubeera ekyobulalu naye nga nkakasa kigera tukolera. I think we should contact that lawyer. Twandibali tugezaako contactinga lawyer oyo. Kaki baakola basaba bagezeeko okubira lawyer. Ayitibwa Cameron Brogden. Ali mu Texas. Yawandika ebbaluwa ng'agiwandikira Ellen Niles ng'amugamba nti kojjaawe yali afudde wabula yali amulekedde ebintu. Kati bano basaba bagezeeko okukubira lawyer oyo nga bamugamba nti bagenda kukwata ekkubo okujja oba nga nakyakuba agamba agenda kukwata ekkubo gendayo. Kati basize walisi bagezeeko okwefuula nakyala bagende basisikana ebyobugagga kojjaawe bye yali amulekedde. Bwe batyo ne bayitawo gala wekkaanyi.
bakiride mu Texas ne bajja bagamba Joshua Henderson gera kuba musema gye twolekedde mpozi ate Aiden Queen takabuzeemu kuno kona kwanjwa kwa cinema laba kasema twolekedde bakayise rushlight tugenda kinyonyoka bakayise rushlight gabye tugenda kinyonyoka ono yatula bali kumabuna agamba kiyabe katusembedde bagenda ku kyalo ekiyitibwa Tomu mu Texas ne bajja bagamba Ronald Rover mpozi ko kashyeko ne Jordan Bridges Crispian Belfrage ne Philip Lenkowski bonna bagenda kuba musema gye twolekedde nga bagamba Joel McNaughton Miller mpozi Amanda Karim tebakabuzeemu kwanjula Valerie McFarry yakwashakanya abazanyi betunashikana mu sinema wabula Satrust yakwashakanya obwamba obutwayambala nga bagamba Nico ya production designer wa sinema kakaino bwe batyo bavuga kwe kutuukira ebbali waliwo amaka agamu ge batuukiramu eno address yabadde ewandikidwa mu bankalwa gye bafunye lawyer gye yasindika nga kisindikidde Erin Niles gano ge gamu ku maka agali agakojja oyo yafudde eyalese ebyobugagga nga birekedde Erin Niles. Don't worry. Bwe batuuka balina kyeyagamba mutuufu mpulira ntidde mukonto tya buli kimu kigenda kubeera fine. Lodi bw'atuuka wano genda okukwata bw'ati ku luggi nga lunywevu. Lodi sebo yasirikiriza nakyala mu kintu kino ngambye sebo engeri gye mufaanagana n'oli tuyinza okugwa ku byobugagga gye kubulira nga bagamba Donald Jackman yali executive producer wa sinema wagira wati yafuna ekifungo okuteekamu nga sebo waggula kiwedde tuyingire buyigizi munda. Anthony Statsi Ashe Scott Myers baliko ku mukolo gwa sinema wabula Anthony Statsi labira director okutiko kegendo bayingide munda maka. I'm 21 years old. Nyine emyaka 20 Visited my late Uncle Zachary once. Na kyali yako kojja wange yafudde Really young. ayitibwa Zachary Niles mwaka nga gumu. Why did Niles leave all his cash? Kalwaki ebyobugagga sete zonna yabirekedde gwe Kids of his own. alwasonga teyalina baana Besides my parents who passed ate bazadde bange baali baafa relative. kati bakitegeza ze wakikazi kabadde asigaddewo. My grandfather was a lawyer and developer in Pasadena. Sentrosa yazijjawa kono jjajja wange omusajja kyemmanyi nti yali looya mu biseera ebikadde yafuna sente nnyingi mu Pasadena kakyebe ka sente zajjira bwezityo mu kika kiwedde we bato ne bayitawo paka eruda mu kisenge basose kolamu awo ka practice baba bali awo waliwo eyakonkona. How do you do? You must be... Olabika gwe hati mpitibwa Billy mukwano gwa nakyala Erin Niles. Good to meet you. Mpitibwa Cameron Brogden. Thank you. Ono ye lawyer eyawandika ebbaluwa. Okay, you just need to sign. Kalingenda kussa maama kijja kwetaagisa kussa bussa wano mukono. First, I'm going to need to see some Mu kusooka nja kwetaaga asooka ba identification munnange. birth or passport. Ebintu nga bw'omanya list ne bw'ofunira driver's license oba passport njagala kakasi badda mu butuufu omuntu abifunye yeye. Namusimba kirijasi yatulako obutunuzi munnaye engeri gye bafaanagana okukamala Right there. totwala na budde najja seeko omukono ebintu si byabwe. Well, should I show you around the property? Ndowooza kati nkulambuze nkulaga amatwali. Lwadi sebo kisajja kyali kigaga kikojja kyayina ettaka. I have a question. Nyina ekibuuzo kye mbuuza. What kind of money are we talking? Kati sente zeekana ki ze twogerako? Say your uncle was a prominent. Kyesobola okugeza kugamba nti kojjawo yali musajja alina akajja. Bwe tuba tutandika okwega tutandikira mu kakadde. Nayisawo erudda. Ze balambuza matwali. We just walk over there. Tugenda tambula tuyimire wali waggulu ku lusozi we tujja osobola okulabira obulungi amatwali we gatandikira. Mpozi ngwe gasseko ne geetooloola. Ettaka ssebo ddene.
Second ridge. Olengera kiri ekinanka ekisima ekyokubiri. Okirengera ekyo. That's the border. Kati awo we yali akoma. Then olyoka weetooloola eri yona paka eno erudda. What's that turned over? Kati yali tractor eyagudde storage. Oh. Hey. Oh, that's where your uncle met. Kyanaku kojja waawe we yafiira munnange. Happened. Kiki ekyatuka we yafa atya? He knows for sure, Teri amanyi kyetusobola okakasa kiri kimu kyokka. agrees that day. Alabika yali akutte kuba ofuga tractor kyokka ate ng'omusana gwako kamala. Ndowooza tractor ne yeefula n'agwa wansi. Folks, Kibale kirungi obasiikana bannange. sorry about your loss. Kitaayo nnyo ku bya kojjaawo gwe. I'll try and do my best to make things as easy. Njagezaako nga bwe nsobola ebintu nsobola okugezaako bifula ebyangu. You have a good evening. Mufune akawungeezi akasufu. Loli abagambye nti bwe tuba tubala ku ssente ze yaleka tuyinza otandikira mu kakadde. That guy makes me nervous. Wegaya ntiisaamu. You did great. Ekintu okikwasaganyiza bulungi. That you shouldn't have pushed so hard. Okujjako tewandiremedde ku kubuuza ssente. Ekya ssente tewandikiremeddeko nnyo. Everything all right with you, boy? Buli kimu kyonna kiryoke munnange. It's fine now. Kati lwoya yajja ebbali n'asisinkana Sheriff. Call me if you need anything. Bwe mba mulina kimwetaaga bannaye munnyigireko. Well, Tujja kunyigirako munnange. That cookie pusher's got the hot Aka akantu kirabika kakumatira gwe Buladi. Bifeeko ebyo naawe. shit. What they're gonna do with the inheritance? Kati bano abazze ebyobusika bagenda bikolera ki? Doesn't it strike you the least bit strange? Naye gwe tekikwewunyisa. Leaves all that. Namukadde okuddira ebyobugagga bye byonna n'abirekera omuwala. Omuwala gw'atamanyi na bulungi kiri awo. it's called inheritance. Ate munaye biyitibwa bya busika. That'll do it. My Ate biri bya oli wa kika. Well, Anti ekyobusika nkitegeera. I gotta finish up another report. Kange nesooke maliriza lipoota endala. Waliwo abanyaguluddwa. sounds like you got a crime with. Kirabika ennaku zino emisango gifuuse emisango. Up since Niles kid. Emisango gifuuse emisango okuva namukadde Niles bwe yafa. Nange gisobedde. Give me some scratch for this. Kati bino togenda bisasula kono gwogenda obisasula. On you, bro. It was on me yesterday. Ne Jonze yasasudde nalero banono ba Luganda. Kati masekati g'ekiro twadde erudda. Bano basaba bagende maaso n'okwekebejja ennyumba. Balinda kimu kati kajja. Loli abagambye temufaayo ngenda kakasyamu ensonga zino nzanguya. Musobole okufuna akajja. Buli kimu kyonna kibeeredde mu mikono gyo nakyala. Loli yakkirira wansi n'alabe. Nakyala n'asigala waggulu nga yekkaanya. Galulabe. Tuuka ebbali wansi waliwo kasasiro ateekanika. Gulu baataddeko enguliko. Byuma ebiriwo modo ziri gy'amaanyi. Kali aba akyefulukuta yagwa ku kisiige. Bino ebisiige ebitera okubeera ebyebbeeyi portrait. N'asooka akiteeka pembeeni. Kalina kyana naye aba yeekebejja waliwo ebbankaluwa ze yagwako. Waliwo akabokisi ke yagwako nga kajjuddemu ebbankaluwa eziteekanika. N'aziyisaamuko ku maaso. Mulimu eyamwewunyisa. What is it? Kiki ate? They're letters. Ngudde ku bankaluwa. Some woman. Waliwo omukazi yali aziwandiika. Nga kiri romantic. Listen to this. Wulirize naate. I know in my heart this child. Kimanyi mu mutima gwange nti ono omwana wange naawe. I beg you to acknowledge. Nkusaba ekintu kimu at least omwana ono wandibadde ogezaako makinologinga. Last thing we need is someone else thinking they can get. Ekintu kye twandiyagadde osembayo omuntu kuvaayo kutandika kwoza musimanyi yali kitaawe yafudde. Wagenda kubeerawo ttagali. Waliwo nakyala yawandika ebbaluwa ng'agiwandikira namukadde yafudde. Ng'amugamba nti munaye wandibadde okkiriza ono omwana wange naawe. Hurry up, fat man. Bwe yangwa naawe namukadde. Kirabika namukadde yalinayo omwana. Ne bayita ba illegitimate son. Waliwo yakwata ekubo n'ayingira emmotoka y'abali. Namala n'agisiimula ku sipiidi. Ye namukadde agenda ofuluma. Wei mmotoka yange kasiya. Poliisi eba emmotoka aginyaguludde. Ye tomunyumiza. Ono agenda okujja bw'ati yagwa ku sserubwatula.
Good. It's a hunting rifle. Be careful. You still bagita hunting rifle bera mwegendereza. Unabia motoka ajireta kasha. Lodi watu wafanana. Put it away. Mundu wandi bado jiteke ruda. Tojitunuja na you know. Kerereche unsha inashiru watula. Yavuga motoka. Najireta makagabana. Najaki sindeka nachara pola pola. Tibachimanyi nti waliwaze kyokka kutenesheru watula. Kali mukazi watu. Unafulume gari. Atushe wano. Yate mundu neba mubureti. Katonda watu bawulya miranga. Iye. Did we shoot somebody? Simanye mundu esekudde omuntu. Mukazi watu olugitadde kumbe badde nkochi ngevudde mu kyasi. Ekyasi bwe kivuddemu bageze wuli abawulya miranga. Kujja afulume bweru yekanyi. Kiri yagenda kuzza abaaso yalengera kasaayi. N'amanya ekyasi kyabe kakira gwe kikwasiza. Wabula gwe kikwasiza atawanyisa olutawanyi kasirwa kuno tasigaddewo. Yajja agoberera akasaayi mpola mpola. Aliseneserwa atule emabega. Bozi kugashyeko n'emmotoka. N'asooka agyekebejja. Mulimu engeri ya kaadi. Kuliko erinnya Edward. Kawungeezi olwo yali asaba entambula. Naye ng'embeera si nnungi. Ani ngenda kusaba onsuuleko wali mu kibuga munnange. Waliwo engeri ya kamootero kaloogi. Luyajja n'ekisago. Kaino serwatula bwegudde. Kyase ekivuddemu kikutte roodi ku lubuto. Adduseeyo misinde. Mutuufu mbadde neeraliikiridde. Whoever it was. Yenna kyabadde. Alabika adduse. You didn't tell anybody about us. Kansibe tulina gwagambye ntugenda kwate kubo tujja eno oba tuli eno. Ekiki? Kiringani gwe nnyinza okugamba. I can't believe you would even ask. Siwa ekikiriza ati omuziza ekibuuzo ng'ekyo kono lindako. Jasi mbadde njogera mu bwogezi. Ono omusajja wattu. Oba kiki ekibadde kimututte? Yadde bali n'atandika okwetunga. I mean, somebody is going to be looking for that. Kali emmotoka ogitadde wakuba bagenda kuba baginoonya. Cops? I wouldn't worry about it. Ekyemmotoka gwe tokifaako. Find it. Tebagenda sobola gezya kumanya gyeri. Anyway. The El Camino to the old barn. Kiriki El Camino Road kyabadde ajjiddemu nkitadde eri emabega mu kigalagi. Nkitadde kumpi ne Kadlaka ya Namukadde. We haven't had nothing like this for a while, Sal. Kati ono gwe babyeko emmotoka yita sheriff n'asooka amuyitiramu. Mwana. Got that report I asked for. Lipooti gye nakusabye wagireese. Nagimusimba agirabe. Saw him, Bob. Bob. In a city hoodlum. Ono alabika yabadde muyayi wa mu kibuga. That's some big. Okusiya ku ngeri gy'ayingidde emmotoka n'agitandika teyaludde nawo. 67 Blue El Camino, right, Sal? Ogambye Blue 744. 67 El Camino butereevu. Could identify him if you saw him again. Kati osobola okwidentifyinga omutumbavu eyagibyesie ng'oba omulabyeko. Tomorrow. Siganye omusana gwabadde gwaka n'enkya kugenda kwaka naye nsobola omutegera nti yeye. I'm gonna call him a sketch artist. Then ngenda kufuna sketch artist. From 5 counties. Tuleete ebifaananyi by'abavubuka be tuyinza osuubira. Then ojja tubulya gwe tofayo emmotoka yo ogenda gifuna. Keroli aba atudde bali kapoki. Abali wano nawulya emmotoka ng'esembera. Kyava abanga asitula amaaso. Hello. Waliwo nakyala yali azze mukaddekadde. Hi. Abayi. My name is Belle. Erinnya lyange mpitibwa Belle. Mr. Niles' housekeeper. Manyi natera ng'ogenda maaso n'ogezaako okulabira Mr. Jack. Namukadde yafudde abadde ayitibwa Zachary Niles. Thank you. You're welcome. Webale kusiima munnange. I babysat for Mr. Niles Umanyi? years ago when Ellen Namulabirira okumala ebbanga ggwanvu eriyise emabega. remember me. Ne ka Ellen kateranga okwata ekkubo ne kakyala kasobola okuba nga kanzijukira. The heat, you know?
ngero kuza amaso nga kya bikereni yatanga okwata enviri 40 years, Kate. omanya amaka gano mbadde nga labiri okumala emyaka 40. I wouldn't mind. Era sandifuddeyo Clean. bwe mba nammwe mwagala okugezaako kubanga nga balongoseza ye adresi yange bwe munaamuneetazi mujja kusikana okwo niyagaba kimuka itofaayo ninaffe tetusuubira kubeera wano kumala bbanga gwanvu kati enkera bwalwo niyasooka n'aziba ekyasi we kyayise motoka ya sherifu yakwata ekuba okujja sherifu alina keesi gy'aliko yagaye yabbye emmotoka oli yamugambye okusisya ku gaye engeri gy'asimbudde mu mmotoka yange n'engeri gyewa yalinze yabadde munnakibuga sherifu bamanya abapya ku kyalo bannakibuga be bano abasika abasikidde amaka gano ye naakyabalinako n'akadubudubu yeewuunya ddala mutuufu namukadde ayinza tyokera ku makya nadde ebyobugagga byo byonna n'abiteeka mu mwalo redde gwatamanyi nnyo kiri awo What can I do for you? kiki kye tuba tukolera sherifu If anyone here looking for a stolen car, omanyi tubadde tunoonya mmotoka nzibe no bwatuuka ebbali n'abafoto ebifaananyi don't suppose you all know something about it. kansibe temulina kye mukimanyiiko Back from out of town. tumanyi ffe twakatuuka kubanga shiddede Of course. nakyayagala okanga embeera egenda muka nga kyava yeetololamuko Is to take a car out for a joyride and tumanyi abavuka baano balina omulizi bamanyi okubba emmotoka eyo ne bagenda ne basooka bavugavugamu ne baba ne basuula eyemanga mu faamu andi mulayi sina mmotoka gye naalabye look around the property. ndowooza tofaayo singa ngenda maaso n'okwekanya mu matwale oli naafujja yabagamba tewali buzibu ngere maaso n'okwekkaanya wabula kyokka emmotoka yagisibidde wano mu kigalagi erukamino yagisibidde kumbi ne kadilaka ya namukadde Zakri Oh, yeah. maze okuba ebifaananyi nti butereewo What are you up to, boss? Just wabula simanyi kikyogoba bosi girl off my neck. gwe amatuuko gabikkule n'amaaso Rectified. kitange bifo nga tannaba kufa kyekintu kye yaŋŋamba mbwe ebiseera ebisinga emisango giddizibwa mu kafo woba tosuubira kati fokasi yaffe ebeere wano What about that barn? kati ate eri emmanga mu kigalagi tugende tukebererwa kise tugendayo Doing? kiki kyogenda okukola Forward to let that hillbilly run. abo abasirusiru sigenda bakkiriza bageze kuzuula mmotoka gye njitadde bajja tulemesa bajja kwagala otusiba batulemesa ogezaako ofuna emmali yatuleseza wano katono ye bwaddamu afuna bufunyisa lwatula genda se kulaba sherifu yagambye tagenda bakkiriza bazuula emmotoka baveewo wano eno kati eri mu kaseera ke kamu olwakutte kuba okujja darlingisi Bob? bobu What are you doing bothering these? kiki kyokologera maaso n'okuteganya abantu bano bannange ya bulazo we yajja looya Not bothering a soul. wayi siina gwe nteganya go ge mazima You need search warrants. okimanyi nti weetaaga sakiwala nti otandika okwekebejja ebintu by'abantu What can I do without you, little bro? neda mutuufu ki kyenyinza okukola wootali muganda wange omuto I've enjoyed about as much of this as I can stand. ddala mutuufu nyumiddwa ndowooza Girl, kaseera okusisa ku kiki esobodde okugumiikiriza n'akwatikubo n'atema wabula oli abadde asizewo abasekula amanda babagiraba wabadde bwegulaba ennyini weeri erukamino I'm so sorry about my overzealous. banaye munansonyiwa ku bulaso wange oyo Since we were kids. kuva bwatyo nga tukyali bato kubyadda nga tukyali bato I had no idea. oyo bulazo omadde simanyi nti bulazo The sheriff for 2 decades before him. kitange yali sherifu okumala emyaka 20 He's just bwe yafa n'abimukwasa because there's been a rash of crime lately. nemanyi akaseera akayise emabega emisango gibadde gigera maaso n'okuddizibwa It's about the worst thing we get ate wano okumenya amateeka kwegamba tisiya kubeerabeerawo nnyo in your case. waliwo kyetufunyeemu ngeri yakasikona mu musango gwammwe hikapu nti ye Somebody has filed. omuntu omu yakutteko n'afayiringa injection ani I don't know. simumanyi I was claiming he's Niall's son. wabula ye agamba nti ye mutabani wa nawuzi It doesn't the okusinziira ku byawandiikibwa tekiraga nti zeeteekeddwa ofuna ebyobugagga However, if Niles didn't know, nayuzi bw'abanga ddala mutuufu teyakimanyirawo nti alina omutabani ate n'akitegera nti alina omutabani how prove that ono omutabani in asobola okuleeta obukakafu his will to ng'alaga nti rodi yali agenda kyusyamu mu ddama ebifo nga tannafa wouldn't be good.
ebyo tebiba birungi. However, if we could, Newankubadde well, now singa tusobola okugezaako kakasa nti ekituufu kiri nti I'm gonna leave. newankubadde Nairo yakimanya nti yalina omwana omutabani yali tagenda mulekera wadde 10. Would you excuse me for a second? Sooka otuwemu esekende. Thanks. Kati najjukira ebbaluwa ze yasiikanye. Lodi abagambye esobola obatasa kiri kimu kyokka nti omugagga senga yakimanya nti alinayo omutabani naye era yali tagenda mulekera wadde 10. Ekikyokka nakyo kiba kimala. Yajja mu box mu yasiikana ebbaluwa yawandiikibwa omukyala. Omukyala alinga eyeegayira Lodi asobole okwakinolojinga mutabani waabwe. What's this? Kino ki? On this. A few days ago. Bino nabisiikanye ennaku 2 eziyise emabega. Nesasoosa bigamba saabitegeereddewo. Lodi kwe kujja ayiseemu amaaso alabe. Omanyi? Very telling. Masiba gali nti I'm glad you showed this to me. ne musaifu okubanga kino osobodde ogezaako kindaga. Lodi abadde surprised. You're still gonna need something more. Naye ate ekijja beetaagisaayo ku birala. Ebirala ebikyate. This isn't his letter. Eno si bbaluwa ya Lodi. You need is something written. Kyemwetaaga mwetaaga ekyawandiikibwa omugagga yennyini Zachary Niles Ellen, despite any other claim. ng'agamba nti ebyobugagga byonna mbirekedde Ellen ng'ovudde ku mulala yenna kikyayinza okkayanira. Fine in that. Katuyinza kijjawo ekyo. There's no reason to get too concerned. Tiwaliwo nsonga lwaki mufaayo nnyo ku kino. The burden of proof is gonna. Obuzibu bw'okkakasa bugenda kubeera ku sayidi yo n'abayingirira. It's just Lwakubanga gonna take a little more. jasi kigenda twalamu obudde. And around here we ain't got. Ate mu kafo kano kye tutalina kira kyonna. Kwegamba kye tulina mu bungi bwe budde. Kati basiga babirowoozaamu. Ellen's dead. Ellen mufu. We're stealing her money. Tugenda maaso na kwagala kumpanya sente ze kuzinyaga. Nothing is right. Amaziba gali bye tukola byonna tewaliwo kituufu. Let's just Baby. with this a little longer. And if Gwandibadde alisi tugezaako ogumiikiriza kino okumala ebbanga. Bwe binaayonooneka nga tutawanyika. what do you think? Kikyolowooza. Omugabe bwe binaayonooneka nga tutawanyika. Ne tujja tuguma. That's Musimula kesi. Kati obuzibu obuliwo. Omugagga yawandiika ebbaluwa eraga nti ono yalina osikira ebyobugagga. Naye tekuliko kagamba nti singa wabaayo abikayanira tagenda kufunako wadde 10. Kati oli yabataddeko injection ku kesi yaabwe ey'okubanga bafuna ebyobugagga ng'agamba nti oyo yali kitange yali agenda kyusa, at least yali agenda kyusa eddaami nanga mpe ku byobugagga. Kati lwoyo abagambye mwe temufaayo. Kino kyo temukyesibaako nnyo. Muleke oli yagezaako okwogera mu simanyi yali agenda kyusa eddaami afune obukakafu. Bw'anaafuna obukakafu then nga tulyoka tukikolako nga tulyoka tufaayo. Naye bw'aba talina bukakafu jasi mu bbanga tono kigenda kuba kiwedde. Babe basemunda kwe kuwulira ebikubagana ne bajja bekkanye balabe. Bawulidde ebigwirana. Awulira omuntu eyepeyepe ali mu kwetinkuula. Bagenda okugulawo oluggi kutambuza tooca nga waliyo ssebo Lodi eyefulukuta. Gwe bwana gundi nze kanzije yafubutuka emisinde. Inside, lock the door. Yingira mu ddagala oluggi. Boyi yafubutuka emisinde natokakirira wakata. Unajja musikana alabe. Kabanyise yure. Nayitamu. Unagera okwate kuba fuluma okufuna serwatula. Nga kabaka alina katwanga. Yafubutuka wana akasha. Unagera okujja nga omuyaya agezi. Oba abadde anoonya ki? Ninga ssebo abadde yeefulukuta. Kati musaatu mukudduka yaleka DVD emabega. Bwaleka DVD nga bagikwata nga basooka bagissaamu erudda mu kapuleya. Kati bino bye byali ka DVD. Byali ka DVD.
boyise bafubutuse mpozi ng'ogasseeko ne nauzi baalimu olwa Chris Mubiru. Waliwo ne roodi omulala eyaliwo yayambadde kihuudu kwega baali bakwata kapono. Mugagga yali musiyazi baabo. Waliwo ayogera nenga eddoboozi zibukutegeera mu kavidiyo. Mukazi watu yafuna ebintu bye bagenda okukozesa eri abakyali wano waliwo yamunywa kati gwe ngenda kusaba osimbula eggaali oba si kingenda kunyiga ensingo ngikutule. Yeze Eddie kali kaseyaka akafudde nabadde nkabanja. Nze gwe mwakubye ssebe ekyasi ku lubuto. Nze gwe mulaba ssebo ntambudde mayiro eziteekanika nga nzijamba yigga. Kali akafudde kakwanuka akayitibwa ka Ellen akabadde ne kojja waako omugagga nkabanja akajja. Kati gwogenda osasula sente za munywanyi wo owulidde. Ono ssebo ye Eddie Dealer eyaguzanga oli Ellen Niles enjaga. What's the boyfriend's name? Kati erinnya lya boyfriend wo gwoli naye bamuyitaani. He's just a guy. Just a guy naawe talina buzibu. He's nobody. Lwali musaatu talina kyali. Bwe nnyabo. What's the boyfriend's name? Boyfriend we erinnya lye yaani ayitibwa Billy. Bamuyita Billy. Billy. Okay. Kale Billy. Now you keep it nice and quiet. Kiringera kusaba ensonga eno gisirikiremu. Siagala kukokinyegeko wadde. Otherwise, oba siki. it's the first one to go. Njaka kasamba oyo Billy yasookayo mu geyeena before nga sinaba kunyiga. I'm here to collect. Ekindeese wano kufuna maali. So to speak. The lawyer said it'll be a few more days. Lawyer atugambye kigatwalamu ennaku etonotono. Wakyaliwo obuzibu. By the way, Nekya I want my piece back. zinjaga piso yange. Come by tomorrow. Kwati kubo jena yenkya. Two. Owulidde bw'oba toyagafuna buzibu. Abagambye seba ze collectinga kajja. Yashegede musya bikolina kyala yali agenda kusika. For old time's sake. Akonka kulekedde just in case. Scam going. Mulekedde emindi eno gye bakozesa okunusizaamu enjaga. Mukazi watu nawulyanga bimusobedde. Katonda watu. Karodi kamugambye togezaako n'okinyego gamba boyfriend wo. Way out. He dropped something. Waliwo kye tulina twali twagala osooka okirabe. Kati baakubira lawyer Cameron Brogden najja. If you'll Bamulaga nti kojja ali musiyazi. lie down. I'm not feeling too well. So put you through that, Miss Niles. Not to worry. I'll talk to you later. Yakwata DVD n'agimukwasa. I'm gonna get rid of this filth. I mean, Zachary Niles has a respectable reputation. Kano ngenda sooka afune gye nkakweka kuba omusajja ono bambi abadde aweebwa ekitiibwa. Would Kaakati olowooza gay Mr. Niles okubeera nga alimu olwa Chris Mubiru of an illegitimate son? tekisobola gezaako okuba nga kimusasisaamu oli mutabani wo ow'ebbali. Sexual tastes, father and Bw'oba ogamba nti abasiyazi bazaala oba tebazaala. Every day. Abasiyazi babeerawo naye nga ate bazaala buli lunaku. Kisoboka okuba nga yali ge naye ate nga yalina omwana. Well, Kyogamba kyo kikina kye kiyiza tukolera. foul play is suspected. Texas probate courts will put an immediate hold on this case. A month. Well, you know. Kyesobola ogezaako bagamba nti okusinziira ku injection road gye yateekako. Tusobola ogezaako kivuga nekitwala omwezi nga mulamba. Oba si ky'emyezi ng'ebiri. A month or two? Myezi ng'ebiri. Myezi ng'ebiri. I don't think we can stay that long. Naye sikiwa tusobola okubeera wano okumala emyezi ebiri. Are you folks strapped for cash? Simanyi akajja kabaweddeko. Oh, I have power of attorney. Omanyi nyina Power of Anthony nzikirizibwa liso ogezaako bawa akasente then ne tukimaliriza nga tumaze buli kimu. What you have in mind? Sente mmeka z'olina mu ndowooza? About 5,000. Sobola obba wayo 15,000 mugira nga mweyiya.
We'll wait. Awo tujja kulinda. Olaba oli wiringi otuwe $15 eza dola katulinde. Tewali buzibu. Just ndowooza ati obosanga mwetaaga kajja kakozesa. Mpozi n'ekirala. Kati abaagera kyabalengera. Olina ky'omanyi ku bisiige kono nedda. Omanyi Mr. Naus yali musajja afaayo nnyo ku bisiige. Ekyo kyolaba kirabika kiri mitwalo nga 13 mu 15. Kati ate singa okisekako okutioni y'ennaku zino ezisete z'osobola okufunamu. Mitwalo 13 ti butereevu. Hope Alan's feeling better. And trust me, it'll all work itself out. Bwe tofaayo buli kimu kyonna kijja sobola ogezaako otambula mu mutendera. Oli yasooka n'aseka n'abirowooza. Naye nga mugambe ku kisiige kiri ekiri emabega. N'amugamba Troli Aika bwe yakigulira. Kyali mu busente bwa naye kati kiri mu busente kabuwanana. Mitwalo nga 13. Never around. The lottery winners. What's on that pretty little money? Ofisi agenda atambuza ebifaananyi by'abali abiraga abantu. Bagezeeko ku identifying oba kuliko abamenyi b'amateeka. Ye n'abayita balotale winners. Mbu baagudde mu byakabi kyokka ate nga tebaabikolerera. Waliwo kimamesi ekimumatira buli lwajja ne kimwemolerako. I got something important to relay to you, boss. What is it? They faxed over the coroner's report. Rules out heat stroke as a cause of death. Yagamba tufunye ripoti okuva mu ba corona. Okusiya ku ripoti evudde wa ba corona. Kiraga nti namukadde okusiya kufe kye twali tumuloze ekyamuta si musana. Na nakyo causes. Yafa suffocation. Kuziira alinga yali atugwa. Obe yatugwa. Luli yaja sekanina kyala jali mu kiyongo. Nazo otakyamutega tekakyali stede nga luli. You okay? Yakabuuza oli okay? You seem... Kubanga ndabikiranga atali okay. I hate this place. Mazima gayitira ekifo mpulira nze ekikooyi. Nakyaki ekigambo kyeyamugamba kyokka. Yawulira ekifo akikooyi. Yandiyagadde bakwate ku bavaano nga bakyali okay. Luli n'asooka ashirikirira. Mukasya kano sherifu nga bamaze okufuna lipooti. Kirungi kati tulina walanti. Bakwatikubo ne bajja bano bali batudde bali kapoki. Kawungeezi mukaawo. Kiraga nti namukadde ssebo yafa batamutti. Bali balowooza nti omusana gwamojja n'agwa wansi biki bulabula n'afuna ekikutuko. Wa! Folks, lipooti eraga okuva mu bakolona nti yatugibwa. sorry to bother you at this hour. Banaye munasonyiwa ogezaako basonga amasekati g'essaawa zino. Sheriff? Kiki ate sherifu? Look at the coroner's report. Omanyi tubali tutunulira lipooti ya korona. Yagezaako okunyonnyola okufa kwa namukadde. Nga kiraga teyafa nakyo causes nga bwe twali tusuubira. Okufa kwe Today, this plot of land's a crime scene. yafa suffocation. Kiba kitegeeza nti ekitundu ekimu Now I'll notify. ku ttaka wano efuuse Meanwhile, we're going to do some dusting for fingerprints on your uncle's tractor. crime scene. Mind if I come along? Katugende mmanga tusobole okufuna ebyenkumu. Ono yabagamba kiryoke nga nzija nammwe. Be my guest. Tewali buzibu oba oyagala okugenda naffe gyatugende. Tewali tagali. Bwe basonga nga bajja baze funa byenkumu. Abagambye mbu ekitundu ku matwale gano kifuuse crime scene. Bwe basonga ne bajja nga basembera mpolampola paka erudda. I've got a whole bunch of clean ones. Good job. Funyeeko ebyenkumu ssebo ebiwerera ddala. Son, you don't mind if we take your finger. Ndowooza nawe tojja kufaayo senga tukuggyako ebyenkumu. Miss Niles. Two can fall by the station first. Ng'okasiseeko ne nakyala mukyala Nawuzi tujja basaba lesi mukwateko omugye police station. That's a tradition here in Tree. Ebyenkumu nkola ya wano Sake to remember you. tubitereka jasi okubajjuukirirako. Got a
lot of fucking nerve. Naye mbutuufu mulina obuvumu gundi genda mpola tekyagala otandike kuvuma owulidde My job. nzija singa n'amaaso nakola mulimu gwange 10 a.m. sharp. ng'akasaba isaawa nnyo ojja kubeera ku station twetaaga byenkumu byammwe mwembiriri Good work, boys. yagamba tofudde kati ku ssaawa 3 ne wa ssaawa 9 ssaawa 9 eyo waliwo yasengejja kadulaga bulungi nnyo n'akempiso Here's some musical caffeine that'll get you going. nono yali bali ng'alina empapula zagenda maaso olw'okuyisaamu amaaso waliwo empapula ssebo zaali mu kusoma nakyala amanyi okweggalira kati mu toilet n'asooka anusa akayaga bamusimbye ekimindi kega ebizibu byamususyeko yali yagamba yeesonyiwa draga wabula kati yagizzemu buto nateera ali stressed tandise okweraliikirira budde bugenda okya ku makya bwe kibasooka okukola kujja wa sherifu bayisaawa nnya baali batuuse Where were you two June 2nd? kali mu ababiri mwali ludda bamu June 2nd You are crossing the line. naye ate bwe bituuse bobo osukka woyina okukoma Was that the day he was killed? lwe lunaku zakale lwe yattibwa In LA. ffe twali mu LA era tulina purufu yaakyo House was worth, Billy. Okay. olowooza ono omukaga abadde wathe sente meka gwe ssebo bbiri ayogera bobu ndowooza mwe tubamaliriza maso bajjako ebyenkumu People do some real crazy shit to get their hands on a winning lottery ticket. manye ebiseera bisinga abantu basobola okukola ebintu binyinya ebyobugwaga osobola okufuna akatikiti akawangula Piece of news. obululu You could tell, huh? naye gwe kindaga nti olabika oli mu ssaawa tabbu You do know you're rising, but you had a lot of scrapes with omanyi lwayisi zange kono siganye omanyi lwayisi naye kiraga nti olabika omenye ku mateeka agawera investigation. gwe toyingirira kunoonyereza kwange Sooner or later, mu bwangu ddala I'm gonna nail your man. bwe basirumwe ngenda bafuna nze mbabuulira ngenda bafuna ngenda banywa Enjoy your day. munyumire olunaku lwammwe ensonga no webituuse kati zirabika zitandise okukula This whole thing could take a while. kino ekitusebo kisobola otwala akaseera leeta serubwatula yange nakyaze kusisikana kano kalodi Now you just have to tell that lawyer of yours you need the money. then wandibadde ogamba looyawo nti seto zeetaaga kati Niles, it's your money, darling, right? kubanga amaziba gali nti gwe Ellen Niles sente ziba zizo lwaki aba akigandira Cat. You do as I say and sisobola kwonosobola be good. gwe kola kyegambye oba kola kyegamba beera mulungi Let her leave. kwate kuba nkuleke Already, nyabo let's play a little, eh? tekatandise omutigaatiga baabo Stop. lekeraawo Fuck with me, gwe saagala ofakinge nange you good for nothing crack. gwe kasasiro omukozesi w'enjaga talina makulu Concentrate. njagala okwosaturete ku ki kyenjagala Into my fucking wallet! njagala assets ezo nfuneko ekitundu mu waleti yange kavoyi kali siriyasi Oh, the both of you. mukazi waffe yawulira nga atidde ono yasooka najja ekitabo kya Yellow Pages You look pale. okimanyi nti ennaku zino opeeruuse Thanks. webale kusiima ssebo kyekikuvuddemu olwaleero You think I don't know what's going on with gwoza simanyi kyekigenda mu maaso naawe What are you talking about? gwe biki byoyogerako ati 14 hours a day? ennaku zino webaka esaa 14 mu lunaku Listen to me, you need help. amaziba gali weetaaga obuyambi To LA.
kwati kubo dem LA genda mu rehabilitation center bwe kibanga kyetagisa nze kasigale wano njafuna sente kushikana oluvanyuma I can count on that. gwe sebo mbalire kwekyo I'm looking in your eyes and I know it's... ntunula butunuzi maaso go ne mmanyirawo nti watandise okuddamu okozesa drug. You think about what I'm saying. Goloza simanyi kiki Up like Ellen. goloza simanyi kiki enjogerako wena ofaanana nga Geyena. You're wrong. Oli mukyamu eno yeekaliza muli naye nga kazi katubambi kati bwe byatuse byakasoseeko tekakyasobola gumiikiriza stress gye kayina. Olwedde waliwo akasajja akakafuŋŋanye biro byennyini bikateeka ku puresha essaawa yona singa babakwata bayinza obbavunaana. Kwati kubo ne yeeyongerayo Katonda ayina endagiro gye yafunako era bw'amala ofunako endagiro yasimbulirawo obusimbulizi eggaali n'abaako gy'alaga. Waliwo ensonga emu gye yakwata kubo genda osooka okumaliriza nga ye. William, I take it. It's me. You can call me Billy if you want. Yegwe William Sebo nti ye osobola okumpita bire oba oyagala. On the inheritance. Nkimanyi ekikulesa oyagala kumanya ku bya busika. Fine. Thanks. Kusimaako okunywako ono nedda. Yourself. You don't mind if I do. Ndowooza tofaayo singa nze mpuutamu. Actually need some advice. Neetaaga ku magezi. You as soon as I get. Era kyekindeese nja kusasula mwanga kono ojja kunsasula era tekigaana. Suppose Kano kalooya has an illegitimate child. tugambe nti namukadde bw'aba afudde ng'alinayo omwana ow'ebbali. What would be the quickest way to find Ngeri ki some kind of solution? gye tusobola okugezaako okufuna solution okukakasa nti oli tatuyingirira. Listen. Ekisuufu kiri nti A document stating that unless nga mulina ekiwandiiko ekigamba Don't. namukadde yawandika n'agamba nti ebyobugagga bye byonna byonna abirekedde Ellen Nakyala I don't have that document. naye nga tewali mulala ateekeddwa bikaayanira Well. funa eyo tetugiina Problem then. then kibakitegeeza mugenda funa obuzibu And I'll bet Niles knew all about. ate nkakasa nawuzi He came to me too. alabika yali amanyi ku kya mutabani we kubanga yajja gye ndina ku bbiri nga tannabafwa Gonna have me change his yali agenda kunsaba nkyuse eddaame lye exclude anyone but kwegamba nga sina muntu mulala yenna gwe nteekamu okugjako oyo mutabani we kyesobola okugamba coincidence, don't you think? naye tulaba nga ddala mubutuufu egenda kuba ya coincidence Nah. okubanga yali agenda kugjamu omuwala ateekemu omulenzi ate n'amala n'afa musimba ka drink. You on that drink now? Ndowooza ka drink ako kati okeetaaga kale musaatu abadde agenze kwebuuzaako kalodi sebo kamumazeemu maanyi kamugambya Nesi nga mulina ekiwandiiko ekiraga nti namukadde yawandika n'agamba nti ebyobugagga byange mbirekedde omuwala teri mulala ateekeddwa bikaayanira naye bwe kutabaako kalika teri mulala ateekeddwa bikaayanira kiba kitegeeza waliwo ttagali namugamba nekyamu namukadde yakwatikubo najjamusika namugamba njagala nziremu mpandiika eddaami naye nga ate omuwala tali mukulu no nteekemu omulenzi kubanga omulenzi yali akizudde mu ye mutabani we Found the pipe nategedde nti oli kayaga and stuff. kegino mukazi watwagamba nti yasikanye emindi mu bintu bya mukwano gwe emindi ya draga gyakozesa okunuusa All this shit that we're dealing with, I just... bino ebintu byonna bye tugezaako okwasaganya essaawa eno we bituuse kati mpulira binzito yeeko have a little bit of fun. natuuse essira nga neetaaga lisi nkyamukemuko I'm sorry. njagala onsonyiwe I'll stop, I promise. ngenda kulekera awo sigenda kuddamu gikozesa nkusuubiza musimba kesi asobola omukakanya wabula lwodi kyatamanyi ti mukazi wattu alina lwodi gwadiiringa naye mubba twakwate kuba okudda eri looya looya abaali wano alina ebyamuggyeko waya yakwata bukwasi kuba gyawulugumya essimu Jamie, gwe ssebo Jamie pick up the phone. wandibadde okwata essimu eyo I'll show you something. waliwo kye nandyagadde okulaga essaawa eno kati ono ye Jamie A few. abaali bagenda maaso n'okukola ebyaswaka banne namukadde yafudde ofiisa abaali wano fayiro yajja No match. waayi tetufunye ebyenkumu by'abali That fella used to... wabula okugjako ojjukira kali akavubuka akatiranga okolera namukadde manga ku faamu twakizudde nga kalabika kalina emisango mu ddidi
era ng'ebyekumu byako byo byasiikanyeewo byasiikaniddwawo ku tractor keka Jamie. This rascal Billy switched to DVD on me. Ono mutumbaavu okimanyi nti DVD yagikyusiza n'ampanda leetali eri gye nabadde njagala. Gwe musiru gwe yamusiba busibi musipi. Nagamba okwate ku bugendo osooka obu vidiyo obwo wasirwa busirwazi tebakatuze kati bw'ofiisa abazze okasisikana ka Jamie. Niles, Jamie, we need to put this guy on the payroll. Bakasisikana kafu. I'm gonna comb through every inch of Tremo if I have to. Ngenda kuyita mu kyalo kino kitremo bwe manjagala. Maziba gai ngenda funa omutemu yakoze kino. Bwe bayika bashaga no shaga. Kino sebo tekigenda koma wano. Tuwade wakano kaloya. Kaina be kaishamu amashawo mpola mpola. Nzija banayi leka konkona bwotyo. Olwagulawo ne bakafumitirawo amanda. Hello, Ellen. I don't mean to be any trouble. I just wondered about the housekeeping. Kasuna abantu banagera okuwulira nga nakyalo oli yakubye essimu. Oli yabagamba nti yateranga okulabirira amaka nagana mukadde nga nena mukadde akyalimu okumala emyaka 40. Essimu bwevuga ono yafunamu ekirowoozo. Nakyalo yabawandiikira enamba y'essimu ng'ogashyireko ne address wabeera kati yagenda okugyayo ebbaluwa ezaawandiikibwa ezaali gikakasa ez'omukyala yawandiikiranga Zakarinayo nga amugamba nti njagala ogezeko okwa kinologi nga mutabani wange nti mutabani wo nge handwriting efaanagana ne namukadde eya Job agamba nti njagala ntandika obbakolera. Kiyabe katufunye kiki tubadde twetaaga. Karwadi yakimanya alina sooka nnoonya namukadde oyo. Kizudde nga handwriting zifaanagana. I can find this address. Manyiwa weesobola ogezako sikana address eyo. Abakyamubuusa onawulira ebigwirana emabega linda kamba. Mbamu eddakiika 2 kanzigi. Wulidde ebigwale n'ebigwirana mu macupa ge. What's going on here? Gwe ssebo ki ekigenda mu maaso emabega eno? From your own father. Obba ebintu bya kitaawo. Mwana gwe ng'oli muzibu. Jasimbadde otwalako butwazi. N'amwokya empi. Wayisebo. Genda mpolo mwana tomusekula bwoti. Gwera olwayisa okwate kubono gwe bulindira ku kawunta. Oyagala kungezaamu bwana gundi. Oyagala kunekika. Nekyebeka webituuse kale kuyagala kummanyira. Oh yeah. Manyino n'ajasa. Nekigwe ttale. Yesu Kristo bannange. Awo yasimbulirawo eggaali. Kimanya zizaawo emisango. Erina simbula busibuzi eggaali atawanyike. No byesaagala. Kayitwadde erudda. Rodi nga afulumyemu. Nakyasooka na ekisumuluzo mweno. Cadillac. Maro gikubamu ekisumuluzo najja. Tereja sika ne karodi kana kayitibwa ka Eddie. Tuke bali n'akonkona. Hey, it's me. Ati munaye Eddie nze. What do you want? Gwe si ky'oyagala. Bali tamusuubira ssaawa zino. Jasi nalowoozaamu ti oyinza okubeera omuyala. Badde kuleetedde ku byakulya.
Takategedde olwaleero. I really need to use the bathroom. Nandiyagadde okozesa ku kinaabiro kyo oba tofuddeeyo. You're a strange girl. Oli muwala eyeewuunyisa katugwe sikutegedde. Be a bear for what? Naye mbutuufu lengera. Bitch. What are you waiting for? You. Ngenda kusaba lesi wanigezi n'oyiga ogwana gw'amalayo ogunsekudde. Ayisa olwaliro obeerako omusajja naawe. Ono yasindika mutabani we. Agenda ayiga oguse oguvubuka ogumusekudde. Nonna amaze okwesekula akayaga asobodde. Najja kirabika alina kyabala. Time to wrap things up. Waike kasya tugezeko obunzika ensonga zino okola ki eyo? Lwaki tovaayo? Naakwase kuba akalumbe. Kali wano kasobodde. Angel. Ati ogamba kyenjo. Nasemba bulungi kyava akatuula waggulu. You want some dough? Byagala nsooke mbeeko kyenkuwasibwe kiri. Akeewulira. Baabo. Kumba asoobye omukono nakyala. Yagafuna serubwatula. Amulengedde. Gwe nyabo. Kiro kyoyagala kiro kyekikulese wano Yes, kyekindeese fuck you. Uvuma n'okuvuma Muvaako. Kiba kyekikulese kati kasooke kulage munange sizanya. Bampita Eddie. Kubulako lya mutwe lyokka. Gira tewekyanga obadde kitewekyanga. Anti kyekikulese kume nakyamukwatakwata yagwa ku mpiso. Yafumita Kristo. Epita afumita Kristo. Katana atumutega gwe. Afumita Kristo. Wadange. Akafumitse epita Kristo kasya ku mbavu. Gwe Angel. Nikasoka katiriko tusayi. Kawoja kimu my angel. 32 Leo Street. Where is that old woman's house? Ono yajja anoonya ennyumba y'omukyala. Olina mukadde. Mukazi watu kyeyakola ng'asooka asibasiba mayiti y'akatu. Gisiba musuuka. Kali aba agenda kyava alengera Cadillac endo. Ng'ate Cadillac agimanyi. Kuba Cadillac ebeera eri mu kigala gye bakasiba. Ebuuza Cadillac ekola ki wano eno. Naye ng'akimanyi omuntu omulala agimanyiiko yenna kyala. Saara. Kali yeebuuza Cadillac endo ekola ki wano. Mukazi watu asika mayiti yono. Kujalingize yalabe. Kino kujja maaso ng'alaba sewo omukazi akulubbeesa mayiti. Nasooka afunamu okutya. Saara mayiti agitwalawa. Era mayiti yaani. Mukazi watu yatoba ne mayiti. Karudi ali wano aliyigiza kumbe. Waliwo abamuvaako ebbaagi. Wesabo. Onzijukira. Kino kyakwata ku kitange. Baamukuba omugo ku feesi. Bakiwako ku feesi. Kale ne wabaawo wajjawo. Yesu Kristo fudde. Good thing I found him. Kirungi munaye nze nsobodde okusikana oba asobodde okuzuula. Poor boy's been beaten. Hell yeah. Bamusekudde kona ajja sobola okubeera oke. Singa abaawo obuzibu obulala maama ndowooza ojja sobola okumpita. Katerina mukadde yalonze loodi. Era n'akubya ne mutabani we ofiisa.
Sheriff. Unayasoka ne yebaza embeera. I was looking for you tonight. Mu butuufu mbadde kunoonya ekyo ky'olwaleero. Nze. Well, if it was about the housekeeping... Kikwatagana ku by'omulimu. No. The housekeeping. Si bya mulimu. You and your late husband, you Gwe ne bbaawo. Two sons. Mwalina batabani bammwe babiri. And Cameron. Cameron ng'ogasseko ne Bob. Two big, beautiful boys. Butereevu. Baana babiri abasufu abalagavu kamala. Family didn't mind all those long hours with you keep... Kyogamba akaseera konna ebbanga lye wamala eringa okola ewoli namukadde teri yafangayo. It was a privilege to... Ati munaye ekyalinga kya kitiibwa. And okubanga asobola okukolera omusajja ngoye yali yamalayo. And we needed the extra. Ate n'akasete twali tukeetaaga. Kasete mwali mukeetaaga. Nalabika alina kyategedde oba kyeyategedde. Ngambye teri yafangayo kubanga omala obuddewo bwonna obungi ng'okolera namukadde. You? Gwe? Sheriff. Ne mutabani wono Sheriff Bob. You're like 3 peas in a pod. Yeah. Ne bbaawo okimanyi mufaanagana nnyo nti ye. Not Cameron, though. Naye ate Cameron tabafaanagana bano. I don't know what you mean. Sitegera ki ky'otegeeza. We admired and respected Niles, right? Ndowooza naawe ziwamu wange ekisiwera wamwegombanga. Butereevu. You had a son with him, didn't you? N'omuzaalamu n'omwana. Eki? Dare you? Yesu Kristo oyinza otya okwogera ekigambo ng'ekyo? You wrote him? Baluwa ze mwandikiranga. Acknowledge your son. Ogezeeko mugamba ategere mutabani we. What? Kiki? After the way you took care of him, after the way you felt about him. Yengeri gye wamulabiranga, yengeri gye wawuliranga gyali. It wasn't that simple. Gwe ssebo tekyali kyangu nga bw'osuubira. What would people think if they knew? Golowooza abantu bandirowoozezza ki singa baakimanyamu nali muzaddemu omwana. Would they treat my family? Golowooza famire yange bali bagenda giyisa batya singa baakimanyanga. My 2 little boys. Bw'oza abaana bange bandibayisizza batya. Cameron is Niles' son. Ekitegeeza Cameron ye mutabani wa Niles. And when Niles handed the inheritance to Ellen, Cameron realized that he was going to be cut out. Zakiri we yakwate kuba n'awandiika eddambi ebyobugagga n'abikwasa nakyala. Just like his Cameron yakimanya nti bagenda mujja mu ddambi. You have no right. Nga bwe yakwegobako gwe n'akugamba nti omwana tomusembeza gye ndi. Cameron that killed Niles. Cameron ye yatta Niles ng'ayagala kufuna ku bya bugagga. Possible. Zach. Tekisoboka. Mr. Niles. Mr. Niles was an accident. Amazima gani okufaako ge yali accident. Accident. No, you're not up on current affairs, man. Gwolabika tomanyi ku kikigenda mu maaso nnyabo. It's ruled Niles' death a homicide. Amazima gali nti okufa kwa Niles poliisi etandise okutwala nga homicide. His own father. Yattibwa buttibwa alinga kyabika yamutta ye mutabani wo. You get out of here. Mutabani wo yatta kitaawe kuono fuluma genda. I said leave. Kugambye fuluma essaawa zino genda. Kakati tuwadde erudda. Waliwo yali afunye buli kimu kyonna kyonna ekyali kikwatagana ku bantu bano. Mamalo bifuna ebisigadde n'abyokya. Roya sebo yamaze okufuna ebikwatagana ku bbiri ng'ogasseko ne nakyala. Ne lipooti eraga nti kannakyala akatuufu kaafa naye ng'akyasirise. Kerodi ategedde amazima n'amanya nti Cameron Brogden ye mwana ow'ebbali Niles gwe yali yazaala. Zachary Niles namukadde yafudde gwe yali yazaala. Wabula namukadde yali tayagalira ddala kikwatagana ku mutabani oyo era mu ddaame yali tagenda mussaamu. Kerodi bwe yakimanya yasalawo atte kitaawe yafuna engeri gy'asobola okunyakula ebyobugagga before ng'oli tannabakola final ddaame. What happened to you? Bwe kye kyakutuuseeko ate. Just like new. Nakyatannabagamba ono ku bye yakoze ebyamayiti. Ne Lodi bw'atuuka teyasooka bimunyegako. Forgot the salad.
yajja mu firiji asooka abeeko byafunayo kuyitawo paka erudda. You know what I was thinking about this morning? Manchi kye mbadde ndowooza ku makya g'olwaleero? Stanley's. Mbadde ndowooza akafo ka Stanley's eri gye wasiikana. The day you asked me out. Naku lwe wasooka yaddawo kusaba tugendeko out. I thought I would never see you again. Nali ndowooza nnyinza obutaddamu kulaba nateera. I hope I never have to work in a place like that again. Simanyi oba ndaddamu n'okukola mu kafo akeefaananyiza bwe katyo. Rich, very soon. Ati ogenda gaggawala mu bunnambiro lwaki oba okola mu kafo ng'ako? Oba lwaki oba oddamu okukola mu kafo ng'ako? Otamidde nno. Exactly did you have in mind for after? Kiki ky'obadde opulaninga oluvannyuma lw'ekyeggulo? You gonna stuff me in the trunk? Ogenda kunteeka mu bbuutu. What's his name? Nga mpozi y'ani ono? Edward Carney. Edward Carney. Nga bwe wamutadde mu bbuutu. Katonda what? What? Kiki? You think I knew where you scored your dope from? Wabadde olwosa nabadde sitegedde wajje wabadde ojjanjagayo. Nakulabye ekyo ky'olwaleero. Did you fuck him? Wasoose kumweggala. Kill him? Then n'omutta? Exactly did that go down? Ddala mutuufu kyatambudde kitya? That guy is Ellen's dealer. Oyo gayi yabadde ddira wa Ellen. Him a ton of money, and for some reason, he thinks I'm the one who has to pay him back. Well, he's dead. Era nga ddala mutuufu Ellen yabadde amubanja ssente nnyingi. Kati ye abadde alowooza mbu simanyi nzeeteekeddwa zisasula. I assume that is the plan after all. Kati wuyo afudde. Kiba kitegeeza nze ngenda okuddako bw'otyo bw'okibala. Right? Kwegamba ssente zonna ozeesigalize. Until I found that letter. Nziranga ebya ssente nali sibimanyiko paka nga maze ozuula ebbankaluwa. This is your fucking scheme. Do you remember? Ate bino gwe wansindiikiriza obikola ojjukira. The exact same plan a whole lot earlier? Olabika pulaani olwedde wali ogiyina mu mutwe. Tosinika mannya ate tomanyiira. You're drunk. Otamidde. That's why you're talking so crazy. Kyekyo lwaki ogenda maaso n'okwogera eby'ekisiru eby'ekitumbaavu. Twakwate kuba okudda erudda. Kati Sherifu abaali wano yafuna engeri ya fax. Yaba twasooka ey'ekkaanye. Pending investigation. Gera okuzza amaaso. Two suspects. Muno simanyi akyanoonyerezebwako. Local homicide. Basuspects babiri. Balina omusango gwe babanoonyererezaako. Heroin related overdose. Billy Broding ogasseko ne Sir Johnson. Bagamba simanyi ensonga ekwalagana ku Erin. Erin Niles yafa. Drug overdose. Be basuspects be bafokasiijeko. Hello? Billy, how you doing? Oli otya? I've been better. Manyi sibadde bubi nnyo. What's that? Wuliriza. Is it possible, Billy, that Kisoboka okuba nga you gave me the wrong deal? kali ka DVD ka omugagga nga agenda maaso n'okukola ebyaswaka bawampaka kyamu. Get a hold of that video. Now you listen to me. Wuliriza gwe ssebo. Time loser. Are you trying to blackmail me? Because I'll wipe the Yamugamba nti oba ogeza ku blackmail nga nkakasa ogenda funa obuzibu bw'amaanyi. Late Zachary now, spotless. This reputation is going to put you in good with the sheriff, my brother. You want me to call the sheriff, right? Oyaga Sherifu mukubira essimu essaawa zino. Uno yasigala kirabika guno gwe gwatta. Gwe gwatta omwami ayitibwa Zachary. What money do you want? Kubanga gutamanyi gwe ogw'ebbali. Bwakizula ntagenda guteeka mu byobugagga ne gusaba gumugyewo. 10 cash. Njagala ofune omutwalo cash gwa $1. We'll leave. Then tugenda kwate kubo tukuleke. Okay, 10 it is. Bw'oba oyagala mutwalo ngenda gukufunira. Fucking DVD. Wabula njagala okakasemu ojja ne DVD eyo. Wulidde? DVD sebo yaguwa kikwangala. Tiyaguwa eri yaliko aka video. Mu kaseera kano abaafuluma yagera okuzza amaaso ng'alengera mukulu we. What's up? Gwe sitole ekikono sooka oyingire eggaali. Ngire eggaali nkuliiremu. I just got back from Mama's. Guess who was Nvadde nva wa maama. Manyi gwesikanyeyo kana akavubuka kabbiri. Hell, what's he doing? Kati kabadde kakola kye wa maama. He got a little roughed up.
babadde bakasekudde bubi nnyo kamala Anyway, maama n'akasiikana n'aketika n'akatwalayo it's for you. It's gonna naye amaziba gani nti nnyina amawulire amasuufu geefunye agagenda okujja mu mbeera is dead. okimanyi nti Ellen Nowes omutuufu mufu Well, then, who kati Johnson, oyo ayitibwa Sir Johnson roommate, and Billy Brody, Sarah Johnson's boyfriend. oli ayitibwa Billy Brody boyfriend wa Sir Johnson. Sir Johnson yabadde roommate wa Ellen Nowes kati obijjawa Says that Ellen over aba Los Angeles Police Department basindikidde fax nga bagamba jail for forgery, illegal gambling. That's all. nti abo basuspect mu musango gwa Ellen Nowes ate ekirala akavubuka bakashibako mu kkomera olwa forgery gambling gasseko n'ebirala. Bob, we got another problem. okyaliko ebyo naye ate tulinawo obuzibu obulala. I can barely talk about this. sisobola genda maaso nabwogerako babunnyonnyola wabula kyesobola okukola kiri kimu kyokka. Whatever the hell her name is gave me this. omuwala oli simanyi mannya ge oba yaani oba yaani naye yasibye ebbaluwa eyo. They found it at the house. bagamba musimanyi bagisiikanye mu nnyumba ebbankaluwa eyo. gisemu amaaso olabe. ono yabisoberwa n'asookanya ennyo omutwe. kakati What the hell is this? bino bikisira babbitegera bino bikwatagana ku ki Brad, no, son. This kino it's a forgery. bino biragirawo nti forgery Right. njagala osule handwriting. You know who's right. omanyi ani awandiika bw'atyo naawe towooza forgery nga tonatunula. Mama used to spend a lot of time. maama yateranga okumala akadde kanje ewa Zakli. That okimanyi nti okusijja ku bbaluwa maama omutabani gwayogerako yenzi you better shut up. wandibadde osirisa ekimwa kyo. You don't believe me? tozikiriza mu kyegamba. Go ask. then kwati kubogenda obujja nnyoko waffe olaba oba taakubulire mazima. ono yasiga atakategedde katonda wa budde bukyali bwa kiro. Rodi asudde erudda alina akasajja kajjera bwe kajja ne kamusimbirawo omutwalo n'agwisaamu amaaso alabe nako n'akasimba DVD. kano seboko kali kakibaze nti omuwala bw'anajja kajja fuma omwala liisi ebyobugagga kabijje ku muwala. He looked to be about your size and weight. okimanyi nti gaya ali mu kavidiyo kakufaanana size ne weight. Before they arrest you. wandibadde ofuluma ekibuga bifo nga tebannakwata. They killed Niles. gwe watannawuzi gwe. This world is a better place. eno ensi Absent from it. amazima ganyi nti ejja kubeera nsufu. Trust me on that. ebintu ng'ebyo nga bivuddewo neesiga ku kino kyeggamba. naye ajja asooka asiikane. And I bet you knew about us all along, didn't you? ndowooza akaseera kano konna wali okimanyi kuffe. I figured it out pretty quickly. nze nakirabirawo mu bunambiro. You came over the wire that Ellen had died. Then you two dumbasses show up here with your hands out. Had the whole town in an uproar. Took all the attention away from me. Perfect. yagamba bwe mwakwata ekubo ne mujja nga te nali maze okufuna amawulire nti nakyala afudde. My whole life. ekyo kyokka kyasobola ogezaako okunaga nti ebyobugagga bigenda siga mu mikono gyange. My blood. obulamu bwange bwonna mbadde mu kifo kino nga ninga eyasiraana. bino ebintu bya musaayi gwange bino ebintu bya kitange birina kubeera byange. To you and that chippy of yours. I gave you every chance to run. nabawa omukisa gwonna musobole okutawanyika gwe naako kamusege naye sebo n'olemerako mwagala bya bugagga. Barn door's open. wano waggule. Did you know that Mr. Sly Wheaton has a legal document proving that okimanyi the estate was intended for nti kalooya period? kali akalala kayina dokumenti ekakasa nti
had an unfortunate. Buli kimu kyonna wali togenda funa kuwadde olwataano. He's not going to be processing it. Oyo muveeko olupapula tagenda du processinga nze kubuulira. Or otherwise. Leero obadde tagenda lu processinga. Kali kalo yasibuka alina document ekakasha nti omulezi yali tagenda funa wadde 10. Bano bayingira mu neno bashika n'ekiboloka mulimu mayiti. Lindako. Gero jibikula. Yesu Kristo Katonda watu. Do you really think that I'm going to sit here and walk away with $10,000? Wabadde olowooza ngenda kutuula butuuzi wano nkutunuulire ng'otwala omutwalo gwange ogwa $. Bwe kyagala okuba buleti kikyekula erudda. Bwe bawulira byasi mu nnyumba ennene ne bayitawo bagere balabe ki ekiguddewo. Musaaso nno bamukwasiza ku mukono. Checkmate. Kati gwe ssebo checkmate. Kume nakyala gyali. I forgot all about Ha! Bwe kamusege neerabidde nti gy'oli. I will pull the trigger. Nja kusika trigger nkunaaze. And so will I. Nange bwentyo si gwe wekka. Agenda okuba ekyasi kyakwata miss. Genda okuddamu ng'ekazi. That's called Ekyo shit out of a kibayita omukisa kati gwe yitawo naawe. dead fuck. Muyitewo. Sebo yo already yali abamanyirawo nti babbi bubbi. Nija singa ayagala afuzefuze ekintu asobole okweddiza ebyobugagga byonna. Let's go first. Ani ayagala osooka okufa kono sika ekasiira ak'okutta abantu gwe. Genda okuzza amaaso nga mukulu we. Hell are you doing, eh? Kati tukola ki wane eno gwe Bobu naawe? You tell me. Gwe mbulira. Put the gun down, Cameron. Teeka wansi emundu Cameron. Turn around Ngenda kusaba okyuke. and pretend like you never came in here. Wandibadde alisa okwati kubona ogenda ne weefula mu toyingiddeko munda wano. Zino ensonga n'ozindekera. Nedda ssebo sigenda kikola. Now you're taking over my job, too. Buli kimu kyonna weefudde nti okiwambye. N'omulimu gwange oyagala gutwala gwe nnyini. Bob? Bobu, nkusaba okwate kubo ddeeka bino bireke. Bino wandibadde obivaamu ng'okyayina embeera n'obulamu. Put the gun down, Cameron. Teeka wansi emundu Cameron. Kuba ekyasi n'amusekula. Kumbe deputy waali. Deputy n'akimaliriza. Yamusekula omutwe ssebo n'agusesebbula gwonna. Oh, gee. Katonda watu. Uli ekyasi musaatu ekyali kimukutte wabi. Bano baafuluma misinde. Jwira bali bamaze okufuna omutwalo ogwa $. Badda buzi mu gaali ne basimbula basobole okugezaako tawanyika. Lekooti bagamba kasita tufunye omutwalo gwa $. Kiri nga bamaze okuyita ennaku 2. Baavuga mayiro 2:15 ne bakkirira eyo mu Maserengeta. Bw'atuuka wano eno yatandika okugenda mu maaso n'okweyozaayozaako. Balina bwe baafuna ne bawummulamuko. Lyafuluma ebweru asobole okufuna ku byokunywa. Kiba kisoboka afune ne ku ki kye bayinza okulyako. Yafuna ekitumbuwa. Najja nga asembera mpola mpola.
Got you some ice cream. Ati waye nkuleteddeyo kwa ice cream simanyi oba nakolera. Kali abali wano agenda okukwata ku lujinga lweggula. Banayikana akasajja kakyaliyo. Walengerera kiri ekimotoka kazze kabagobirira nga kavuga ki Cadillac. Cash, Billy. Kali gwe ssebo njagala kajja bbire ke mwafunye. 10 grand. Twafunye mutwalo. I got from that lawyer. Lawyer ssebo yabadde atuyiseemu akanaana. Gotonimba. Fucking money. Uyaga set. Kwata set ozitwala ogende. Mutwalo gugu. A thief like you Oli mubbi gwe kisajja gwe kimanyi ekyo. spends weeks on end babysitting little Missy here. And 10 measly grands all you've got to show for. How was our little bird doing, Billy? Kaine ekyewunyisa. Kana akami ng'ogasseko ne bbire baali mu lukwe. That's less than 20 cents in every dollar you owe me. What's he talking? Ezo ssebo tezituuka ku ssente zeekubanja. Ono kikyayogerako. Your boyfriend here Oyo boyfriend wo gw'olaba stole half a kilo of my dough. yanziba hafa kilo ey'enjaga yange. So Billy and I had a serious Kati Billy nange conversation. twalina emboozi enkulu ze twalina okunyumyamu nze naye. A reminder so he wouldn't forget. Namusekulamu ku miggo nsobole omujjukiza alemwe kwerabira. The nice guy that I am. I let him have a chance to redeem himself. Kati ekiro kye yakwatikuba okujja okusikana oli ng'afudde gwe gwali omukisa ogezaako kubanga yeddaabulula. Helping hand. Yalina genda maaso nakusindiikiriza kubanga ofuna sente ezo. Lookalikes. Kubanga olwedde mwali mufaanagana nga tusobola ogezaako okukozesa ekyo nga advantage. Kati kalwadi olwedde kaali kakimanyi nti omuwala agenda kufuna ebyobugagga. Bwe kakimanya nti agenda kufuna ebyobugagga ne kasetinga ono ne kamugamba njagala ogenda okwana oli. Bw'onookwana Sarah ffe tugenda kuttaka Eren. Ka Eren bwe kafa then Sarah omusindiikiriza asobole ogenda okufuna ebyobugagga. Bwe batyo bwe bakipanga. Katonda watu. Olwedde kalina ebizibu bakafumisa empisa ekyasi kyakakuba ku lubuto kagenda obulya tekalyoke kamiza amakerenda kekubye zidwaga. Yesu Kristo Katonda watu. Mukazi watu baali basettinga mu setting up. Bano baali bafere. Lodi yagenda okukwatikuba okujja okwana nina kyangu olwedde alina ekigendererwa. Yamukwana lwa nsonga kano kaali kakolagana nnyo n'oli. Ka Eddie kaali kakolagana nnyo n'oli kubanga kamuwanga draga. Kyokka ng'olwedde kaali kakimanyi bamusindikira ebbaluwa y'ebyobusika. Kati kamusimba draga ne yetta ono n'akwatikuba ng'alina kumatiza ono agenda asisika n'ebyobugagga bya namukadde bafune ssente asobole osasula ebbanja ly'akasajja. Bwe batyo bakaleka tekali mu mbeera nnungi basimbulirawo busimbulizi eggaali. Mukazi watu lwabitegedde nti sebo baali bamukozesa nga beiti. Abantu bazibu kusya Katonda. Bavuga eggaali ne bajja nga basembera mpola. Kutuuka ebbali ne basooka basiba. Was it true? Ddala mbutuufu byayogedde bibadde bituufu. Wali onkozesa bukozesa. It was my only chance to get out. Ati gwe gwali omukisa gwange osobola ova ku bbanja ly'omusajja oyo. Yali andi bubi. Mukazi waffe yali yeewaddeyo ng'alowooza ayagala omuvubuka. How sad it feels Yamugamba tomanyi bwe kiwulikika mu ngeri ya nnaku. when somebody you really care Nga ddala mutuufu omuntu gw'obadde ofaako. says just what you want to hear. Ng'ayogerera ddala mu kaseera ekintu ky'oyagala okuwulira. And none of it's true. Naye ate n'okera ku makya nga byonna bye yali agamba si bituufu. Kiruma okamala. Every kiss, Buli kakisi konna ke wampanga. every look, Buli ntunulya gye wantunulya nga yonna ey'omukwano.
byonna yali katemba ng'oyagala kunfumba byonna byonna tukiswaye nti byali bigero anti byali bituufu amazima gali nakwagala akasya we nayingirira bwe nti mukakafe we nakusikanira mu kafe era nakati nkyakwagala kikyaliwo amazima gali nkyakwagala siganya weva makikale nalikozesa obanga njagala kwejja mbuzi bwe nalimu oba kino ebisigadde naye amazima gali nali nkyakwagala kyava akwata ekisiige kati ate ekyo kino ekisiige ngenda kikuwa kitwale kyekiri Cameron kyamugamba kirimu emitwalo nga 13 kitwale ekisiige kino osobole okugezaako okufuna entandikwa empya nze onte oneerabire nga Eddie bwagambye kwegamba I'm good for nothing sina makulu yamugamba kimu ebya Eddie bivweko oba yayogedde kyo bayayogedde kisi kyetaaga kumanya mazima gali nti nange ndi mukwano naawe era bwe katune kamusimula kisiro vokwaya kalabanga lwede bayise mbingi bombiriri basawo bafewo n'omutwalo ogwo n'ekisiige kiri ne banaafunamu 5 mu kisiige mitwalo 5 sebe ejjadula ziba sete nyingi mpozi gwe gasseko n'omutwalo buteevu ne kabaka n'assebo kagala nabagamba ku King Sports Bet ugambye Samona Beauty Products SPK International Computer Accessories HM Electronics Light Masters mu Kyembe akanzali asante mpozi gwe gasseko n'abalala ngenda sya mukama bakuya nalaba akaddamu sigala ng'otudde waba temwerabira ku lw'omukaaga Evil Dead Silver Linings Playbook mweraba